Grenade bine bintu byakuma Grenade wamusonyiwa oba ye yakusonyiwa. Ande sina muntu gwenda kuba ngumi wabula nalumbibwa nalinda babulabi kigenda mu maaso. Naye omusango gye guli ku poliisi. Kati Grenade tomunonya okuva na poliisi yemunonya era bana musanga bajja musiba era ebivulu bena byaliko aba promoter bamutegese mwabamanyi bajja poliisi nemukwata songa zamu. Omuntu ayinza ogamba togenda kuwumula paka Grenade ng'olwedde ayingidde akadoko. Wekiri omuntu wena alina akola ekintu ekikolobero ekikyamu alina okumaliriza nga saabinze nga amateeka gakola ki wegalagira. Abantu bakujajinga ennyo nga balaba muyimbi munno mwenna muli mu industry emu nga yambadde ekipale kya yero ngamba ng'olwedde bamutadde ku limanda. Abantu munnange be bantu bebamu abandi badde nga baneerabidde essaawa zino singa egirasi yakwata oba n'ensala obulago abantu abandisinza okuluma efamire yange be bantu abandi okumpi tegeera mba sisobola kudda. So kati nze sikiinaamu buzibu bonna just yamukwasa amateeka kubanga abageto mbalina banona nakula nabo oba nga kola nsasagge nsolo gikola nenja amukwasa amateeka nti ayige bantu be erino ntuno banywerako cocaine oba biki ebyo. Njamukwasa amateeka nga bwe galina okukola ki notamula nti n'abalala bayige. Gwenga gwe olowooza ki ekibonyabonya Grenade? Nze ndowooza nti naye abantu abamu bakozesa ebiragalalagala ebyo bijjako abantu era ekintu kyenjagala okuddako okukola ki okulwanako biragalalagala bisusse cocaine oyo asusse cocaine asusse mu industry. Ate n'ekirala yeyo ndowooza bayita batya cause gyenzirako okukola okulwanisa ebiragalalagala mu bayimbi mu bantu ababeera mu bbaala ezo tutambulira bakozesa ebintu bingi. Waliwo kati waliwo omuntu ali awo anywa ebiragalalagala ayonoonya abaana b'abendi abawala bonna abanyweseza obwana obuto bonna budifayirinze. Si muyimbi yali mu maaso ala kwogera bintu nga sirina evidence naye gyali adifayirinze abaana abato abakozesa enjaga biki cocaine naye nga mu bbaala abeeramu. So kati gwe omulama gwenzirako kati okukola ki okulwanisa era nfuna obujulizi bonna nja mulabisa. Ogenda kikola otya kuba abayimbi kirenganga ekibalemeredde naddala ebibiina byammwe ebyobwegasi kiringa ekibalemeredde ogenda kikola otya gwe nga gw'omu okulaba ng'olwanyisa ebiragalalagala mu industry? Twafuna social media tusobola okuyisaako obubaka omanyi munaye ekintu kino bwekitandika bwe kityo kubanga abantu bangi babeera ba victim abali eyo be bakubye abantu batuusiza kugwawulisa maanyi naye ofuna platform enovaayo n'abalala basobola okuvaayo ate eddoboozi ly'abantu ly'amaanyi. Laba entambulidde bulungi sitoma. Omukyala nga tetumulaba takulinyiddeko mu bigere. Omukyala waali mu mwoyo alina ebintu bingi leero lunaku lwolumanyi 31st waliwo branch wano waliwo party wano waliwo party ate nga ye field ye gyalimu. So bino ebyegeto kabibeere ebyange leka mpamba ne geto yakwasaganye baki ba uptown. Security nawe yange nabbe tubeerayo nga mu geto mwe tuli ba komanda naye bale twerabisa. Sezaala emanyi ekibuuzo kyo nkifuna nnyo naye njala nnyo okurespectinga abantu kubanga saagala kumala googera bintu ne bivaayo bubi naye nga tewali mutawaana gonna tuli bulungi. Yayogera ate ye agamba obusolosolo bwe mwekola tebumunyumira. Sobola kwogerera muntu atali siri mandwa soogera muntu atali sobola kulinnya ku mutwe gwa muntu kumwogerera. Nenga bwe lwaki mwekola obusolosolo? Tuli bito. Muli bito. Watunatuuka mu myaka ekitakola busolosolo tujja bivaako gino gy'emyaka ekinyuma nnyo okulaba ate muntu mukulu akola ki. Naye kati katunyumirwe bijja mu maaso tujja kukyusaamu. Omukyala omwanjula ddi oba at least ka proposal ngaako naffe ba inro we tuli tugume. Omukyala mukozi nnyo manye ebintu bino ebya family nze ndi
respecting a new family kintu baita family kintu kyamaanyi nnyo so no n'ebintu nga kwanjula mbaga bikibiki that's a big step katuma mino okwetegeka mmwe ate sawa zino buli mine ambitions nyingi nenga kijja kiri mu pipeline naye kasoke tukole twogereko batugamba mbu wali mu academy ya Arsenal mbunga gyo kitambuliza tulambululiremu uko kuba basinga tetukitegeera sibera kwa mu academy ya Arsenal nagenda bugenze kulaba mpira gwa Arsenal academy gye nalimu ya wano ku kino ekyalo tawatoto wa soka balina ne Christmas camp eri mu kugenda mu maaso kati finals zanga 2 foundation eyambye abavuka emulaba abasinga mu Uganda Cranes abo bayise wano bakiza Mustafa baserwa dabali US bonna ba Travis Mutyaba bayise mu academy yatandikira wano fe ba pioneer bayo tugambira akasemba nafa abawagizi botuwe akasemba omukyala ye mwagala nnyo era mwebaza okubanga ali mu bulamu bwange neno idea ya album giteka mu ghetto yagireeta nenyongerako ebya charity biki naye nga ideas sharing ideas nyingi so mwebaza n'abagizi bange nabo mbebaza okubeera batambula nange kwagala Rickman music no supporting ok streaming ku following ku liking subscribing buli kimu Uncle Rickman akaterekeka ebivulu bingi ba promoter bategesa abantu bangi nga gwe tulabiseeko ku posta yonna nze ndi ku H2O ndoza H2O eyinza okubanga yesobole be mayulamu buli omu bei nnyo okusinga kamiyiri ba agent ate nze nekira sikola bya thank you very much abantu bangi abantuukirira bivulu byonna byonna ebyo byolaba ebyo ebisinga bakutuukira naye nga bya thank you twakuyamba wano twakuteekera interview eno mbadde nsaba ompitemu nze ngende wa atini aba ayagala akakadde kamu n'ekitundu nga nkakwata nga nkolaki nga nkamuwa kati nange omuntu era yenna abayagala okumbuuza ajja ne ssente zange zemugambye oba tekisobose kiba tekisobose tetukaka mbeera ebigambo ebigenda ew'abafaanizi bo bafaani bange mbaagala nnyo era abe bali kusupportinga music wange bali kubeerawo mu lugendo kuva 2018 paka ndoza 2028 kubanga wensubira okusulawo tawolo y'okuyimba ate neyongere mu bintu ebirala 2028 ogenda tukoze wadde concert bagita The Last Dance Rickman Manrick 2028 naye baleko tuli ku kiwana tuli ku agita ndi muto end of year charity event stroke listeners party ya album yange bayita ndi muto album ya ndi muto kuliko ennyimba mmeka era lwaki wagitumye ndi muto album eno kuliko ennyimba 18 zonna za hip hop ekyagintumisa ndi muto kuliko limba main song oba reflecting album bayita ndi muto lwogera ku childhood yange oba eyaffe abali mu age bracket yange ebintu byetwakolanga kuzanya tepo kasaayi masasi bintu bwebityo so kikola sensero gyeta mu ghetto gye nabikolera kubanga nze wano nakulira mu bakole batugamba wali musambi wa mupira mwagusambiranga wano mpira twagusambira naye baguzeeguzeewo ekisawe babigula dda babizimbyezimbyemu ebintu ebirala naye nga mpira twagusambira wonna amayinja ebigere temuli njala zonna zavaamu twasambiranga wano wonna omuntu wali yayinza okwebuuza lwaki album wagitaddeko ennyimba ezo ogambye zirimeka 12-18 lwaki 18 kubanga eringanga story ejja okuva ku born champion kiraga nti abantu abamu ghetto bazaalibwa ba champion nti okuva mu ghetto nga olaba abo nabo nabavudde mu ghetto bakolaki ne bavaayo baba champion kuliko abantu logera ku bantu ekyo tuyitamu mu ghetto oba mu bulamu kuliko find your way ne Joshua Baraka kuliko abayimbi bangi kuliko Joshua Baraka kuliko mukwano gwange vayiwe somita Maniac Main kuliko Banji kuliko Ruyonga kuliko Mark the Urban oweka wempe kuliko Spaxi owena muwongo kuliko King Honey bantu banja bali ku album
ebisinga kigambibwa mbu abayimbi b'e Uganda ne bakola album zibalemu ennyimba zino pushinga ogenda kikola okyokola nga ennyimba zo zonna zino zipushinga abantu bazitegeera? No, kyemmanyi nze ng'omuyimbi album ekolebwa abantu kuwuliriza. It's a personal contribution to your fans. Tekyetaaga nnyo okubeera kubanga kyobolanga ennyimba ezisinga ku album ofunayo olimba lumu bbiri ezikola kyezihiiti ng'ezibeera ez'amaanyi nti buli omu alondako favorite ye. So album oba ogikolera abantu oba okina kyosharinga something from you to the audience or to your fans. Omulabi yali ayinza okwebuuza album zino muzifunamu oba musinga funa mu luyimba lumulumu ng'otadde lumulumu? Kisinziira manyi era gye tulaga oba abantu bonna tulaga kati mu maaso tekinologi mu kuyimba firimu biki byonna ensi egenda okola. Kyensuubira nti eno investment nti bwe tunaatuukira maybe emyaka 10 nga abantu kyasobola kuwulira limba ku radio nga tebasasudde oba kinga abantu bastreaminga music mu Uganda, kitegeeza nti nakola investment yange ya nyimba 18 natuukira eyo mu maaso sobola okuba nga nfunamu naye era nga ne kati ofunayo era ku streams nofunayo ku busente awo bwotyo mpola. Kyenderera ku kibuuzo mu federation mwoli kubanga federation enagibeeramu okulaba nga mupushinga copyright? Nze sirina gundi yonna gyendimu oba federation oba UMA kubanga nze nzikiriza nti nze ebintu byange mbyekoledde kuba we natandika tewali yaŋŋamba nti kola bwoti byonna mbyeyigiriza kweterayo nnyimba kukola biki kuzifunamu. Nze nsasula Abamerika omusolo okuteeka nnyimba zange 30% ne bagitwala. So twali kyesitamanyi mu music twali muntu agenda kujja kunjigiriza kintu kyonna. Waliwo billion 13 ezafulumye mu federation zammwe abayimbi mugenda kukola mutya? Abayimbi kyemmanyi nti abantu mpulira debate mbadde njiwulira eyo ne zafulumye tebanazikozesa. So kati abantu babe chance tulabe ki sente bagenda kukola ki ozikozesa kubanga oyinza okuddawo n'ogamba kino sente zino nga tamanyi plan kije balina oba kiki bagenda kukola kikozesa sente ezo. So kati tubalinde baba nga tebazikozeseza bubi then asobola bakriticizinga ne kati saano tubawe buwiki magezi na chance. Emeragako waliwo ebyafuluma mwekuba eŋŋumye eziwerera ddala